Enkung'ana z'abaana b'amasomero zikulemberamu olukung'ana lw'enjiri Ebyabadde Namirembe olwa convention zikomekerezeddwa n'abasiniya ey'omukaaga. Okusinziira kwakulira ebyenjigiriza e Namirembe, Reverend Nathan Mulondo, amasomero gajjumbidde bulungi enteekateeka eno ng'alambuludde n'ebimu ku bibataddeko essira. Tuli amasomero agali mu bulabizi bw'e Namirembe era nga tutunudde okulaba nti abaana bano ba candidates nga twogerako nabo nga okubateekateeka okusooka byonna nga bagenda okukola ebibuuzo tuleese bekizamina n'abantu abalina obukugu basobola balambika bute bayinza okuyita ebibuuzo ate n'okubateekateeka obulungi. Abamu ku bayizi basabye bategese okukitwala mu maaso olw'ebyo bye bayizeeyo. Tufunyeemu ebirungi bingi, batusabidde ne batuwa emikisa era tubadde basanyufu nnyo. Convention eno etuyambye nnyo okubanga etukyusizza obulamu. Ate era kituyambeko nti batubuuliridde awo tubadde tutandise okumenyeka emitima ne tuba nga tuguma ne twekumira ku kkubo. Omulabizi w'e Busoga Pona Imaye asabye abantu okugenda mu bungi mu lukung'ana lw'enjiri Ebyabadde n'asima obulabizi bw'e Namirembe olw'enteekateeka eno. Okwekuyitibwa kwaffe okubuulira enjiri ekyusa abantu, ekyusa emitima egy'abantu. Teriyo kikyusa muntu, ne muntu tekyusa muntu. Teriyo kikyusa muntu, n'esente tekyusa muntu. Teriyo kikyusa muntu okujjako ekigambo kya Katonda. Akulira ekitongole ekibuuzi ky'enjiri e Namirembe, Reverend Sama Muwonge alambuludde ku bintu eby'enjawulo ebigenda okubeera mu lukung'ana olw'enkya. Ayogedde ne ku lusiisira lw'ebyobulamu olusookawo. Tujja kusaba, tujja kusinza, tujja kuwulira ekigambo kya Katonda. Naye ate n'ekirala tujja kugenda tulambule ku Mission House olabe w'obadde oteeka ssente zo. The only accountability oba accountability yo kajja nnyinza okuwa kwe kukulambuza ekizimbe n'olaba ssente zo ne weebaza Katonda. Kale nkuyita ku makya keera tuzigenda okuwera emu kitundu nga ettendo lisanyusa okusobola okwoka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.